Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo nekyala likinga video kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala olunaku olwaleero nkwetedde eddagala eriyitibwa Kafumbe. Oyo gw'olaba ayitibwa Kafumbe Omusajja Bwati Bwafanana, ayitibwa Kafumbe Omusajja nga kuba oyo abadde akyali wansi akula bukuzi naye ng'ayitibwa Kafumbe omunene akula nga awanvuwa. Mujja kujjukira nti Kafumbe wa mirundi ebiri. Tulina Kafumbe abeera wansi gwe bayita Kafumbe ow'owansi ne Kafumbe we waggulu. Kafumbe akulira wansi ne Kafumbe akula ng'agenda waggulu. Kati oyo Kafumbe omunene akula ng'agenda waggulu awanvuyira ddala nga bw'ojja okulaba ayitibwa Kafumbe. Oyo gw'olaba abasinga bamuyita Kafumbe Omusajja Bwati Bwafanana. Mwetegereze bulungi nnyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Kafumbe oyo nno mulungi nnyo ajjanjaba naye abasinga muba temumanyi eddagala eryo baliyita bwe lifaanana. Kyoba olaba nti mbawa omukisa ne mbateera eddagala eryo ne muliraba nga bwe lifaanana oba okubateerayo ekitonde Katonda kye yatonda oba tuguyita omuddo. Okitegedde Bwati Bwafanana Kafumbe nga bw'omulaba akulira ddala n'awanvuwa. Olaba ndowooza awanvuyira ddala oyo ayitibwa Kafumbe omunene. Kakati Kafumbe ono ayina endwadde z'ajjanjabira ddala. Kisookera ddala mulungi nnyo singa obeera ofumba eddagala erya ssenyiga oba ekifuba, mulungi nnyo ku ssenyiga oyo naddala ng'oziira ennyindo zizibikira. Okwata Kafumbe oyo ebikoola oba otukoola n'otufumbira mwero eddagala ly'ofumbye erya ssenyiga olina omumuteekamu. Naddala gw'alina ssenyiga nga ssenyiga akuleeta omusujja akusibikira ennyindo oyo ssenyiga ow'engeri yenna oyo Kafumbe oyo osaanidde ofumbiremu omufumbire mwero eddagala ly'ogenda okufumba kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala mulungi nnyo okumuteeka mu kyogero ky'abaana naddala bano abaana abato ddala abawere. Kafumbe oyo mulungi nnyo omumufumbira mu kyogero ky'omwana oyo Kafumbe omunene mulungi nnyo omufumbira mu kyogero ky'omwana. N'oli omutono naye nja kuba mbalaga n'oli omutono nga bwafaanana. So ebiseera ebisinga oli omutono obumyu bumulya nnyo. Oli omutono naye ono ye obumyu tebumulya. Nja balaga n'oli omutono naye leero tutunuulira ono gwe bayita Kafumbe Omusajja. Kafumbe Omusajja mulungi nnyo omuteeka mu kyogero nga bwe nkugambye naddala ebyogero eby'abaana abato abawere. Ekintu ekirala mulungi nnyo ku luwumu, ajjanjaba bulungi nnyo oluwumu. Ng'oyagala kumujjanjabisa oluwumu ofuna obukoola obwo bw'olaba n'obuyengera mu ngalo osobola ogattamu amafuta g'ettaala oba gwe bayita palafiini nga tannabakolako omugatta mu bikolo byo n'omuyengera mu ngalo n'otandika okusiiga awo owali oluwumu. Ajja kuba akuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'oluwumu. Ekintu ekirala osobola omunaaba mwabalina olusu naddala nga muvubuka ke bayita akavubuka. Olusu olwo Kafumbe oyo mulungi nnyo mu kujjanjaba olusu olwo luwunya ku bantu naddala abawala n'abalenzi nga bavubuka ajja kuba abayamba. Eddagala nno erinaabibwa akavubuka ddagala liwerako. Nja kulibabuulira nga lyonna liri wamu. Mmwe abawooza mbu simanya akavubuka kannemerako mpunya olusu olubi. Eddagala nja kuba ndibateerayo lyonna nga lijjudde wamu. Ne leero n'oyo naye mulungi nnyo Kafumbe mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'olusu olubi lubabeerako. Osobola okumuyengera mu bbaafu n'ogattamu n'eddagala eddala n'oba ng'onaabako ku makya n'ekawungezi naye ng'onaaba mu bitundu ebyo ebivaamu olusu okugeza enkwawa, embalakaso. Ndowooza mukitegeera bulungi nnyo owasinga okuva olusu olwo olubi gy'osinga okunaaba. Eyoyo Kafumbe ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana baliyita batya. Leero tutunuulidde eddagala eriyitibwa Kafumbe oba omuddo oguyitibwa Kafumbe yoyo Bwati Bwafanana. Mulungi nnyo ajjanjaba endwadde ziwerako zimbabuuliddeko ezo. N'ekirala njagala mulabe kyafaanana atya bamuyita batya. Kati yoyo ayitibwa Kafumbe oba tumuyite Kafumbe Omusajja nga bwe bamuyita abasinga bwe kityo bwe kiri. Ne Kafumbe omulala nja mubalaga. Leero tutunuulidde ono bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tulabye Kafumbe Bwati Bwafanana.
mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.